Ku nsi eno mulimu abantu abalowooza mbu bo bagenda kubaziika n'ettaka ne beerabira nti bagenda mupimirako akantu kati nnyo bwe kati fuuti mwe bagenda omumuteeka byonna byonna agenda bireka ku nsi. Omukyala gw'olaba oyo mugomesi mukambwe ebisooka n'ebisembayo, mukambwe tasalikako musale. Agambye neiba we nti bwaddamu okuyita mu luggya lwe ng'agenda mu nnimiro ye agenda mutemaatema, agenda mutemaatema ate ng'omukazi ono ali siriyasi. Neiba we ayita mu luggya luno omukyala ng'agenda mu nnimiro ye era likkubo ly'akozesa, naye omukazi amugambye kaddamu n'amulaba ng'ayita mu nnimiro ye agenda kumutemaatema bufiififi. Okumanya ensonga zino zibadde siriyasi, omukyala agenze wa chairman ebino ebigambo abyogedde mu maaso ga chairman. N'agamba chairman kasita mulaba ono ng'atemeddwa mumanya yayise mu luggya lwange. Sinze yamugamba agule ekibanja ewala, bw'aba ayagala genda mu kibanja kye kulima ayina ateme ekkubo eddala gy'aba ayita, wabula taddamu kuyita mu kkubo lyange. Abantu bakambwe, ebintu ebimalamu abantu bitono nnyo kuyita muntu mu luggya lukale, naye yandiba omutuufu kubanga munnange omuntu gw'otakolanagana naye oyinza obutamwagaliza kuyita kuyita mu luggya lwo. Naye bw'owuliriza ensonga omukyalo ono kwasinziira okugamba nti aganye neiba we okuyita mu luggya lwe, okuyita ne mu kkubo lino nga agenda mu nnimiro ye, nsonga nnafu. Mb'oli yamutumye ebinyeebwa, bwe yamutumye ebinyeebwa ono omukyala mbu yabireese ebinyeebwa teyabyagadde, mbu n'abikwata n'abisuula, mbu omukyala n'afunirawo obusungu, kwe kuba nti baawukanye nga mabina tegasobola nti kwegatta gati. Kansooke mbakutuuseeko omukyala omwewulirireko ng'agamba neiba we agenda kumutemaatema, waddamu okuyita mu luggya lwe oba mu kkubo lye ng'agenda mu kibanja kye. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Bwayita wano ng'agenda mu nnimiro ye nja mutema nabasinza amagezi nja mutema ye yamuwa ennimiro mutwala mu nnimiro njagala okole ki mwe mulina nayide mu maaso ga mugendako naabona Chairman oyo nja mutema bwayita wano. Chairman oyo anteme ambulire okujja kanoonye kubo erigenda mu nnimiro ye simuvumanga sinze yamutuma okulima eyo antumye mwogo wammeka sinze akutumye muwogo wanaiba nguo jaketi yangu wanachukua nanunua redio wanachukua nze yakupako mwogo ebintu byo byobala mwe mugenda bonaabona mu nsi eno okusinga gwe kanolaga amaaso bw'oyita nebekolera byange yakutema bw'oyita wano eyo nuku nze njagala mutegeke empaana ekyawo kyonna mama onaatumye mwogo wankumi emagombe bw'oyita wano nja kutema bwemuletede mwogo mutalina sente oli agende nazo kati muleekaana ate ali kujja sente muzito sinze yakutumye mwogo nga sinze amusasula eyakutumye mwogo abadde mulala gwe nkugambye nti mulingo tetese manja amagezi n'amangi mwe temunsobola ebitini ebyamanda mwogo uno ndisalaasala newe njagala kukubisa mwogo wakati tene Chairman amanyi namugamba olowooza kwandekako ekyalo wekka lipoti ekiri ewa Chairman olowooza kwatwaleka bali baŋŋamba nabba eggaali nabamufalisa Chairman abimanyi bali bagala kwetema lwa ttaka. Kakati abantu abasinga obungi mu Uganda oba mu nsi eno balowooza nti ebintu by'oku nsi bagenda kubaziika nabyo, balowooza ebintu by'oku nsi bagenda nabyo mu ttaka, ne beerabira nti eno ensi ebaddeko abantu ab'amaanyi ebaddeko abantu ab'amaanyi. Gaddafi yalina ggolo, Gaddafi yalina amaanyi, Gaddafi yali ensi z'abazungu aziwola, nga abazungu bajja ewa Gaddafi e Libya n'abawola essente. Gaddafi yatuzimbira emizikiti wano. Gaddafi yalina emmundu nga bagikola mu ggolo, bagikola mu zaabu. Gaddafi kwe yali apamba nga bagikola mu zaabu.
emmotoka mwe yali atambulira nga bagikola mu zaabu, buli kimu kikyali mu zaabu, esente enkalu yalina tobala. Naye Gaddafi yafanga mbwa. Naye bamugambye nti oŋŋamba okuntemaatema naye naawe ojja kufa bubi. Agambye omukadde ono ojja kufa. Obimanyi abantu abasinga obungi mu Uganda balowooza bwe bakula bakulira byalo oba bakulira buli omu. Omanyi waliwo olugero olugamba nti omukulu tasobya, naye waliwo abantu abakula mu myaka obwongo ne butakula, bo ne balowooza nti abantu abasinga bagenda kutya myaka gyabwe gye balina. Omuntu n'alimu okwewula ekitiibwa olw'okuba nti alina emyaka mingi n'asalawo yeweebule mu ngeri etagasa. Kati omukadde ono ebigambo byagambye neiba we nti agenda kumutemaatema olw'okuyita mu kkubo lye mu maaso ga chairman tebisaana. Kubanga kati tugambe nti singa omuvubuka ono afa neiba ono afa, omukadde ono aba teyeesibisizza, kubanga ebigambo bino byayogedde birikoodingiddwa era nga ne chairman abaddewo talutumiddemu wonna tebamunyumiriza binyumirizi, naye abaddewo ng'omukadde ono ayogera ebigambo. Kati kitone ntamutemye, wabula omuvubuka ono n'afiira ku makya ng'afudde oba ng'attiddwa. Balabe be abalala batandikira kwona omukazi kwe batandikira okukwata, kubanga eyabadde atiisatiisa omuntu. Okitegeere, so abantu abamu akamwa kugamba abantu abamu ebintu obusungu bubaleetera okwogera ebintu bayinza okweyisa. Okitegeere, abantu abamu balowooza nti bwe bakula ne baweza emyaka nga 45 balina kuyisibwa nga balangira nabambejja. Aye omukulu tasobya, oddamu otya omuntu omukulu? Wumbe waliwo nabo ate we basukka ne baseerera olulimi nga balina okugunjulwa n'okuddibwamu. So kati omukadde ono ye bambi alowooza nti ensi eno nze sijja kukulimba. Simanyi muvubuka, okusinziira ku mboozi y'omuvubuka oli, omukadde ono nnyinza omunenyaamu akatono. Ebintu abitutte so personal. Oba osanga kale tomanya alina obusungu bwe gye buva gye tutamanyi. Yinza obutamunenya naye ate munenyeza ddala. Ebintu ebimu yandibadde kale alyesigaliza obusungu bwe ne bubeera muli. Bw'aba alina kyagenda okukola omuntu ekiba nga kikye nga bwe kituuka ku muntu oli gw'atayagala asobola okukyegaana, naye kati omukadde ono takyasobola kwegaana kubanga yeewaabe ku poliisi. Aye n'ekirala ebintu by'oku nsi bino lwaki oba bitumalamu? Ffenna nga nange bwendikuba nange ndi muntu ndi ku nsi, ebintu by'oku nsi abantu abalamu bitumalamu, ebitagenda kugenda nabyo ettaka. Nze nina gye nali eyo, omugagga yatunda ettaka. Omugagga mu kutunda ettaka era bwe yaliguza yalina ekikuni nga kirungi. Muno mu Kampala, njogera bino biri wano mu Kampala. Bw'atunda ettaka eryo bwe yaguza yali azimba ekikomera, n'ayingiramu kagundi bwe kati mu ttaka ly'ono eyamuguza, ng'asitudde kalinaaye bulungi, wabula n'ayingiramuko katono bbulooka nga ennyinda emu. Omusajja yatabukira omusajja n'amugamba togenda kuzimba wano, ebintu byagwera mu kkooti, kalina neeyimirira okumala emyaka 2 lwakuteeka bbulooka neeyingirakuko mu ttaka ly'oli katono. Abantu we bato we batuuse, ebintu by'oku nsi bibamaliramu ddala. Naye ng'omuntu agenda kufa, ettaka lyakayanira, bamupimireko na bupimizi, bamugambe nti gwe tukuteeka muno, bamusiiba muyiweko eriri ettono, yeebakira eringi. Ebintu byakayanira byali agala okuttirako abantu, abaana balye batunde oba batwalire bwereere. So tukolere eggulu, si omaliko Uganda YouTube channel kwoli. Mpe ndowooza yo ku nsonga eno mu comment section yawe. Mpe ndowooza yo, kiki olowooza ku nsonga eno oluvannyuma lw'okuwuliriza vidiyo eno?